Abantu bangi balowooza okubeera nga mwagalana nti buli kaseera olina okubeererawo oli omuno nti kyekibeerawo nga gwe teweebeeredde ngawo omuntu. Okay? So what happens when you are not there for yourself? Eradde banyabo ne basebo, amanya gange bampitabira Enoch Francis nga ndi musawo ajjanjaba abantu abalina obuzibu ku mutwe nti leero mu video yaffe twagala kuyiga kye bayita relationship self care nti twereberera tutya nga tuli mki nga twagalana nti okubeera mu love kitegeeza nti oyinza okuba nga oli mu love n'omuntu gw'ogenda okuwasa, oyinza okubeera nga abantu oba oyagala waka, ayinza okubeera maamawo, abaana bo, okay, mikwano gyo, nti leero twagala kulaba nti eyo mu relationship mubeerawo mutya, weerabirira otya ngaagwo omuntu nti naawe okubeera n'obulamu obulungi. Okay? So self care twategeeza nti bino ebintu bye tukola bulijjo buli lunaku okukendeeza ku kintu kyetuyita stress, okay, n'okubeera mu bulamu ki obulamu obulungi. Okay? So leero twagala kwogera ku kyetuyita relationship self care nti ekintu ekisooka nti funa akaseera okubeera n'omwagalawo. Okay? Kyetuyita mu Luzungu dates, schedule time or schedule dates with your spouse. Nti funa akadde akokubeera nga mwogeziganya n'omuntu gw'oyagala, ayinza okuba nga maamawo, mubeera wamu nti musobola okwogera ebintu ebibakwatako nti naawe osobola okufuna akadde oba akaaganya okumanya omuntu oyo gw'ogenda akola ki, gw'ogenda okuwasa. N'ekirala nti ekyokubiri nti funa akadde okubeera n'abaana bo. Okay? Funa akadde k'okuzanya n'abaana bo nti ojja kubamanya ekisingawo. Okay? Tobeerawo buli kaseera oli mbonze nkola, oli wano njagala okukola ripoota eno, boosi wange ayagala nkole kiri, boosi wange ayagala okukola kino, nti funa akadde ak'okubeera n'abaana bo. Ekyokusatu tugamba nti make time to see friends, nti funa akadde ek'okulaba emikwano gyo gy'osinga okwagala nti kino kibeere kirungi eri obulamu bwo, nti funa mikwano gyo, bayinza okubeera mu kyalo, bayinza okubeera mu kibuga, genda obalabeko. Bw'ogenda kubalabako kyemanyi otuuka eri mikwano gye mugenda kwogera ku bintu bye muyiseemu ng'abantu nti ebyo ebintu birungi nnyo eri mmwe kubanga kijja kuyambako okuva mu stress ey'omulimo buli kaseera. Okay? So obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Ekyokuna tugamba nti check on your relatives. Tifuna akadde k'okubirako simu abooluganda bo, funa akadde ak'okugenda okulaba abantu bo, ayinza okuba maamawo, sengaawo, ba anko bo. Okay? Kibeera kirungi kubanga kino kikuyambako okubeera nga enkolagana ekyaliwo n'abantu abo. Okay? Ekintu ekirala nti stay in contact with far away friends. Nti mikwano gyo abali awala bayinza okubeera nga bali mu byalo, bayinza okubeera nga bali mu countries endala oba bali abroad, nti sigala nga mukyayogerezaganya. Okay? Kibeera kirungi nnyo kubanga togenda kubakola ki, togenda kubaluzinga in terms of what? Relationship. Nekirala tugamba nti make time to reply to personal emails. Nti funa akadde abantu bayinza okuba nga bakusindikidde message ku WhatsApp, bakusindikidde message ku email, naye nga olina ebintu ebingi ebyokola, nti funa akadde okubaddamu ng'obawandiikira bubaka okubaddamu okusinziira email gye bakusindise oba message gye bakusindise, bayinza okuba nga bakusindikidde ku WhatsApp, nti kibeera kirungi kubanga bayinza okubeera n'obubaka obulungi bwe baagala oba bakuweereza eyo mu message. Obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. N'ekintu ekirala tugamba nti twaniriza abantu bonna oba ekitongole ebisobola okuyamba abantu abalina obuzibu ku mutwe, nti twaniriza abantu basobola okupatananinga naffe kubanga njagala kweyongera nga nsomesa abantu mu byalo byaffe, nga mbasomesa ebintu ebikwatagana ku bulwadde bw'omutwe, nti mu Uganda obukadde 14 nti bw'abantu balina obulwadde bw'omutwe, naye abasinga nti tebamanyi obulwadde bw'omutwe, nti balina obulwadde bw'omutwe. Okay? So naye okuyita mu nsomesa eno nti abantu bangi bajja kufuna eno ensomesa nti bamanya nti balina obuzibu bw'omutwe, nti basobole okugenda eri abasawo babawandiikira eddagala etuufu oba babawe kanso gye beetaaga. Okay?
n'okutwagala abantu abasobola okugulira eddagala ery'omutwe tusobole okuwandikira abalwadde tubaweereze, n'abantu abasobola okuteekamu ssente nga batuwa transport ey'okugenda okulaba bano abalwadde tetuyita mental health outreaches. Nina vision y'okugendanga na Kivale okugenda okulaba abantu bano aba refugees buli mwezi, naye nga twetaaga abantu abasobola okuyamba nga batuteekamu ssente nga okugenda okubalaba, kubanga mental health is a fundamental human right. N'ekintu ekirala nti tugamba nti nga tukyeyongera mu maaso tugamba nti allow people to do things for you, nti kkiriza abantu bakukolera ebintu, tobeerawo buli kaseera ng'oyagala okole weka emirimu, toyagala omuntu akukolereko ekintu kyonna, nti funa akadde, leka abantu ayinza okubeera mukyalawo abantu ku mirimu nti babeere nga bakukolerako naawe emirimu. Okay? Then ekirala nti abantu bogezeganya nabo ku mikutu eza social media nti tobalekerera, sigala nga muli in touch nabo kubanga kikuyambako eri obulamu bwo ng'omuntu. N'ekikirira ekisembayo nti ask for help. Okay? Funa akadde, obanga ekintu tokimanyi nti funa akadde, you ask for help. Abantu babuuze oba basabe bakuyambeko. So tobeerawo buli kaseera ng'omenyeka n'emirimu nti nga toyagala kulaga abantu nti weetaaga obuyambi. Okay? N'ekisembayo nti funa abantu bosobola okwogezeganya nabo biri bye tuyita secret, oba ebintu by'oterese ku mutima nti kikuyambako eri, bayinza okuba nga bakuwa kansa entuufu, then n'okola ekintu ekitegeerekeka nga tewali asobola okunenya. Okay? So obanga okyali mupya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Ne video yange eddako ntujja kugenda kwogera ku ki workplace self care. So kambale mu video yange eddako, mwebale.